Yes, good morning, dear brethren. Mbalamusaako mwenna, linnya Patiri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Tubaza Katonda olunaku luno olujja lwatuwadde ebyonna byatukolera eby'omubiri n'eby'omwoyo. Tubimwebaza. Tubaze n'ebyo byonna byakolera abantu baffe, eggwanga lyaffe n'ensi yonna okutwaliza awamu. Olwaleero naffe ekereziya atuwa omutuukirivu Matthias oba Matthias, abamu bwe muyita Matthias, omu ku batume 12 aba Yesu. Tukimanyi bulungi nti Omukama Yesu yayita abatume be 12, naye omu n'amulyamu olukwe, ye Yuda ow'Esikaliyoota. Yuda bamala okulya Mukama olukwe, ennaku bwe yamukwata olw'ekibi kyakoze yetta bwessi. Kati okuddamu okujjuza omuwendo ogwo ne wabaawo okulonda okwaliwo. Buli omu ku mmwe nja kusaba akwate ekitabo ky'ebikolwa by'abatume, Acts of the Apostles chapter 1, tutandikire ku lunyiriro lw'15 okweyongerayo. Tujja kulaba Matiyo ono ng'alondebwa adde mu kifo kya Yuda w'Esikaliyoota. Yamala okulondebwa ne yeegatta ku 12 n'agenda ng'ayigiriza ekigambo kya Katonda. Tukulisa abo bonna ababbulamu Matiya ono omutume. Abamu bawunkulisa neeyanziza obubaka bwammwe obukunkulisa okutuuka ku lunaku luno. Naye nga ate olunaku lwange olutuufu lwe lwa Matiya Mulumba Kalemba, omujulizi wa Uganda. Olwo lwenkuza lunaba lutuuse nalwo nja babuulira ekyama ekirimu ekyantuumisa Matiya Mulumba. Naye tunda ku Matiya ono omutume gwe tukyukira olwaleero, nsaba musomeeyo text gye mbawadde olwaleero. Naye kujjamu akantu katono kwa kwe tudde nti Peetero ng'akuŋŋanyiza banne 10 n'abalala abaaliwo. Tudde criteria ki kwe baasinziira okulonda Matiya? Agambye nti kale nno mu basajja bano abaabeeranga naffe ebbanga lyonna Omukama Yesu lye yabeeranga naffe, okuva ku batiisimu ya Yowaana okutuuka ku lunaku lwatuvuddeko, tuteekwa okulonda mu bo omu abeere mujulizi waffe ow'okuzuukira kwa Kristo. Kubaabeeranga naffe, alonze kubaabeeranga naffe okuviira ddala ku batiisimu ya Yowaana okutuuka Yesu lwakoze eki? Lwatuvuddeko, kwe tuba tulonda. So Matiya y'omu kubaabeera n'abatume ebbanga lyonna, kwe kubalaba nti yalondebwa. So balonda abasajja 2, Matiya ne Yosefu, akalulu kookya Matiya. These 2 men qualified okubanga balondebwa. Tulina ekifaananyi kino kye tuwulira ennyo, omukisa gwamutomedde gujja kukutomera n'essaala ey'okutomerwa. Omukisa tegutomera, naawe oteekawo embeera eguleetera okujja gy'oli. Okutomera kujja accidentally, n'omukisa gw'Omukama tegujja by accident. Ne Matiya ono mu bangi abaliwo mu obwo obudde onwe ttu fulfilled had bwe balina ebisaanyizo ne balyoka balondako omu. Tuba ku Matiya ono omutume, tujjukire nti naffe Omukama atulonda mu ngeri ezitali zimu, naye tuteekewo embeera etusaanyiza ekyo kye tuli oba kye twagala okufuuka. Tuteekewo mu ffe empisa ezitusaanyiza okufuna ebyo bye twagala okuva eri Omukama. Ne kuyita ku bantu bannaffe, twagala obuganzi, twagala okwagalibwa, teekawo embeera oli kw'anaasinziira okukwagala. Make yourself lovable.
naye olumu tulekawo embeera tuli bazibu tuyisanga bwe twagadde ate netwagala twagalibwe netwagala tusiimibwe. Mathias ono yalina yateekawo embeera eyagwanyiza okulondebwa. Kirala kye tutuukira ku lunaku luno n'ennaku tulowooza ku musajja ono Yuda yali okumpi nnyo ne Yesu emyaka 3 n'amwana obukulu yali omuwanika treasure tugoba okukwata ssente oba omwagala ate n'obanga omwesiga. Ne Yuda ono bambi ekifo n'akyeyambisa bubi. Kati kye tuyiga mu kino ekisooka, no one is indispensable, no one is replaceable. Ekyo kiba tulina kye tufunye tukikuume jealously. We should guard what we have received. Ebitono Mukama byatuwadde, emirimu Omukama gyatuwadde, obufumbo, okuyitibwa, obusaseredoti, jealously. Petero akyogeddeko nga agenda akulemberamu okulonda kuno, asoose n'ababuulirira n'ayogera n'ekyawandiikibwa ekyo nkiva mu Zabbuli. Ekibinja kyabwe kifuuke matongo wabulemu n'akisulamu n'omulimu gwe omulala agutwale. N'omulimu gwe omulala agutwale. So lwe tukola tuteesaanyiza ebyo bye tufunye, somebody else will take them. Omulala ajja kubitwala. Bwe tuteesaanyiza kubeera ekyo kye tuli, tutandikawo mbeera etuyamba kukuuma ekyo kye tuli, tulina okubikuuma. Otherwise omuntu ajja kubitwala. Tunyiigire abalogo, siwakanya babeerayo naye olumu tebabeera bo nga bunafu bwonga omuntu bwe buleetedde embeera okutabuka. So Yuda ekifo kye kyamugendako bwe kityo. Bannange tetukkiriza bintu byaffe okutugendako bwe tutyo. Buli omu alwane kulaba ng'akuuma ekyo kyali. Kuuma obukristu bwo, kuuma obufumbo bwo, kuuma omulimu gwo. Ng'okimanyi you can be replaced munnange. Omulala asobola okukitwala. Katonda alina obusobozi okuleeta omuntu omulala okutwala ekifo ekyo ky'olimu. Kaya twebula ku Mathias omutuukirivu, njagala okwasabira baganda bange bali ku mukutu guno.